Finga olunaku lwa leero ekindeese wano oba ekituleese wano kubeererawo sita waffe muyimbi waffe Edwin Lagu engeri gyali nti mulwadde be tulina okujja omubeererawo ng'abayimbi banne ng'Abannayuganda banne at least tubeera tusobola okukolerawo kye tufunye akatonotono afune obujjanjabi era ffe ng'abayimbi nze ko Finga nja kubeerawo era leero wendi n'enkya ku Freedom City nja kubeerawo naye kisinga obukulu tusaba Mukama amubeererewo awone kyekisinga obukulu Mukama amuyambe amubeererewo awone. Era tusaba abantu ku Freedom City bannange Freedom City usanga jamu yabakutte n'obudde butono naye tubasaba bannaye mutubeererewo ate tusaba ne gavumenti nayo tugende tukole tufunemu kasente ate muganda waffe tumuyambe nakuki tuyambi so tumaze omwaka mulamba bambi tetukola twandiyagadde mukazi wattu tumuyambe n'amaanyi mangi nnyo naye tetusobola kubanga batukutte so tubadde tusaba gavumenti etubeererewo tugende tukole wakati bwengenda nenkola paka Finga akuba show emiliyoni 3 nange nkubeeya nemuwaayo akakadde bavana muwadde akakadde gundi amuwadde gyemukola akabundi ne kati saawa zino bambi tumayimbi alumwa kwekiri so tubadde tusaba gavumenti mubwetowaze mukirabi show zisobola okuhappeninga things can happen bannange tusaba mutute tugende tukole bang 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 banga gaddene ennyonga weekwese wakomeddewo mu remix so tuba tulina okulenga strategy tugenda kubeerawo tutya singa tuba tetukola kino kyetubadde tukola so kati eryo ebbanga ery'omwaka omulamba nga ndeyonera kwatungi kiraga nti biri mu kunoonya ngeri wa wempitirawo mesebo oba evudde kamaso evuddeko etya esobole okudda mu kuba olowooza abafaanyi obadde tobeekweseeko nnyo nnyo abafaanizi obukozi banetangako bwe namubaddiza bajja kubeera haraga ate musiki wange kyekyeneetegekera oba Katonda kyeyampa sikola wa myezi 2 mwaka musiki abeeramu ng'alya mpolampola nga ayingira mu nyama nga kimoso so n'olwekyo obweraliikirivu butono ate nga kosa nti ne kolabo zibadde zikyemu obadde ku stage olina kyoyogedde n'ogamba ogenda kukomawo nga upcoming si kyobadde otegeeza mbadde ntegeeza nti ebyemabega byonna ngenda byerabi amaanyi upcoming gatandisa n'okuyaayana kwaba nakwo ng'atandika okusuna endongo oba okuyimba aba n'okuyaayana baagala akayimba kakakube baagala akawulirwe wano so nangenda kubeera nga upcoming nga nkuba olunaku lwa leero olutangazo kyekibadde olwatubadde tuzze kuduukirirako mwannyinaffe mu ngeri yonna yonna esoboka kuba obuzibu bwalina obulwadde tulabe nga jjanjabu owulira ntya nti okomyewo ku stage eri mu public place course naye nja kusinga kuwulira bulungi nga nkiwulidde nti bannange muli okke okutandika okukuba endongo yammwe nga mwagikubanga obuzi wolinye ku stage maanyi ki gobadde ofiiringa wali vibe ya stage mbadde ku stage okumala emyaka 10 so n'olwekyo tewali mukipya ogalagira baneza nedda si kyekyo mbadde manyi ogamba vibe nze kyenkulira ngaomanyi gyowulidde wali obbanga tobadde kusewo omwaka tewali kipya sagala kukulirwa kyekyembadde nzize nkolanga ebbanga lyonna tho tosobola gamba mbu bagira banywezamu kubanga sinzadde ekikumi ate nga bwe buzibu bwange obuzibu bwange si bwakubeera ku stage everyday obuzibu bwange bwakubeera nga omulimu gwange nsobola okuddamu okugukolamu sente kubanga gwensinga okumanya bayimbi banno beekozeemu emirimu mu covid ono gwe omugole omutulagadde ngani kabaka oyo yagenda amadrati abo bakola ebyabwe ali mu entertainment bonna Crystal Panda Vinka bamwasa Vinka yafunye olubuto Crystal Panda tongenda kufuna nze embaga yange probably ngenda giteeka Luweero ng'eri mu kifo ekinene nnyo
nga teriiko kaadi bempisa abakaadi nga balina we babeera naye nga teriiko kipimo omuwaani alina okujja ku mbaga yange bonna nga balina okujja nga kyererezi kinene okwanjula embaga yange ebeeraawo so n'olwekyo yeetaaga okwetegeka okw'amaanyi n'omuntu n'omwana ow'obuwala anaagonza nnyo omutima gwange n'akulebeza yeoyo gwenjoku David tukumanye abawagizi abasinga obungi baana bakyala oba okyetegereza of course ndi mukakuŋŋunta paka wenaalebeza omutima gwange wana unamufuna oyo of course alina okufuna tandise okulabako tandise okulaba gyendaga bisaanizo ki byogoberera kati oli mukazi oliokombuza ebisaanizo byengoberera anti oyinza ogamba nti kino ngamba nina mwannyinaze ebisaanizo ki byogoberera anti byoba otumenyera olina mwannyoko weweesiga nkubulira ebisaanizo byange muyina kati muleete tukanye mubulire ebisaanizo byange byenjagala oli muyaye kale nga tubaliza tufunirayo ku music w'omupya iyi ate mubbe nze nsine ku music wange omupya gavumenti okusobola as an artist oludde mu kuyimba emyaka 10 n'okusoba kyongera okugambula eri bannamawulire kikyogeza kutegeeza okubira omulanga eri gavumenti nti omuntu omu bwatyo ng'abadde omanyi music tuyinza okuba bakoze okubalirira music industry ya music ng'ekwata mu kifo nga kyakubiri oba kyakusatu mu byennyingiza y'eggwanga nakitegeeza nti ekimu ku kyennyingiza y'eggwanga kifunye obuzibu ebimotoka ebikola mu city council birwadde olina okubijjanjaba ebiwona ne biddamu ne binyingiza ki kati ekyo kiringa ekimotoka ekimu ekyalwadde ekikola enguudo gavumenti esobola okkiddabiriza David Lutalo tusuubire ku kivulu kya Evinlagu gwe ng'omuyimbi kyekigenda okuggulawo ebivulu byonna anti muneesinze nzigulawo naye nsuubira nti bwebanga bakkiriza ekinyonyi okubuuka ne bakiwa limits nti kikome ku muti guli kibuukira ddala nekibuuka katuwumbawumba lockdown eno erina impact oba terina impact kubanga twala ne vaccine yaze vaccine bwebanga yaze nga gavumenti egikkiririza mubakoze testi ezimala okugyekenneenya nti omuntu bwagifuna taba na buzibu ofcourse tuba tuvudde ku katyabaga tuba tusobola fenna okukola okusinzira ku nze so si ku gavumenti omaze omwaka mulamba nga toyimba ng'omuyimba nti wano celebrity sirina yadde ekikumi kyoba omanyi awe njagala okubuuza omaze omwaka mulamba nga toyimba naye this has been your first time ku stage kukyanga bagala ebivulu how has been the experience tubulya mtu kyowulidde mu tewali experience ddala kubanga mbadde ku stage for over 10 years kati kitegeeza sina experience ndala naye bikwatagana n'okuyingiza mu nsawo oli mwavu onkupe batugambye olima okulima kibi kati gyobadde jase ate okulima ni agambye okulima bw'olima leero ne bidda enkya nze ndi mugagga mu property awo ndi mugagga osobola okuneesimbamu katono naye mbikwatagana ne cash bana ninga mmese ya mu church kale bamerefa akatuuyo kano tubadde tufunyemu kubugumu nga akuyimbirako muganda wange Evelyn Lagu era nga tusaba mwana gavumenti etute ate tukube naffe ebivulu ebirala twongere omwongeramu kasente kusanga oli awo ayite mu bizibu byalina tulabye abantu tebabadde nga bangi abantu babadde bangi olw'ensonga ekikulu tebakiranze buki bulungi so tubadde tusaba gavumenti bambi etute tugende tukole owulidde otya ng'oli ku stage olidde bulungi nga wona missing ekintu bulijjo kyokola bwe imagine ng'ogenze ku tuwa omaze ebbanga tolaba maama w'abaana n'okomawo njala ombulira olunaku olwe lubeera ekiro oba toli stede oba toli stede nga omanyi so tumisinga okupafominga n'ekikulu tumisinga okukola ate tuwagala okukola kiri kiti nga bakumanyi nnyo kalifa nga bakumanyi nnyo luyimba ki saala ya mukama yuka tulale ulino tugenda naye muleeta band music tudde kuwuuma kyekiddako
ekikumi ekiriwo kiri nti nga womanyi eri nnyumba yaffe ffena tuli mugitereeza twagala tubeere wamu naye tusaba abakulembeze batukwatireko batugatte bajjewo ekikintu kyokwawukana twagala batugirimu abantu abatali bayimbi nga bawolta kati wolta nebuuza kikyakola yakozesa abayimbi ensobi nabatwala eggulu ne babakuba emiggo so omuntu nga bwati ate nga administration emukkiririzaamu nti bafeena bamukkiririzaamu yabadde nga akola ebintu so akola ensobi ate ze ensobi zireflectingira ku bo ffe era tuba tulina kuba ba bakulembeze nti gwe pulezidenti w'ekibiina okozesa abaana ensobi so tusaba badde mbalonda administration empya tetuwagala bukulembeze mbono pulezidenti mbono biki wabula tuwagala kintu kituyamba kuba kati saawa zino tetukola kino ekibiina kye tulina oyisamu omulanga gavumenti etuwuliriremu naye ate kirimu enjawukana so tusaba uma naye tugatte wagamba oyagala bavuka bannaabo twagala bakadde basindi nabo bagoba anti kyenayagala okugamba nti nno kiba kibi nnyo n'okola executive ng'olaba Museveni era bw'akola kabineti kubako abavubuka batekawo ne minisita w'abavubuka ne MP w'abavubuka n'owabakadde n'owabalema kitegeeza ki wabeerawo abantu abalina special interest groups ekitegeera so kati twagala bo babeere n'ekyabwe naffe batuyingize mu ekyo tubawe ideas oba tubabulira ebizibu kubanga bo barepresentinga ffe in case ogenza wasale musale omugambe ebyo ebizibu ffe bye tulina bye tukugambe so si gwe genda wekka kitulumanyi offe abayimbi nga gwogenza okurepresentinga abayimbi nga ate ffe worepresentinga tewatubuuzizza kikyogenda twogererayo oli oba bubaka ki bwe twagala otwogerereyo eri ate ne tulaba ng'ogamba gwe akikirira abayimbi saawo ne tuba nga twebuuza kiki ekigenda mu maaso Ziringding ngusibeko ka tracking device ne kamera nkulabe newemba mu distance I zoom onaku lwaleero nze wano okubeerawo sister wange muyimbi waffe Evelyn Lagu naye nga ekisinga obukulu tusaba Mukama amubeererewo awone yes kyekyaye mwali munoonyayo omukulu twali tugenze kunoonya ttooke mpozi amanya n'eddoboozi wa mitajja Jagalaba International General Secretary Muwuma unopposed akopa kateero oba otandise okuvuma Wuma empya bamisajja Jagalaba General Secretary unopposed oba si kyekyo mpita Mr. Wuma kikyabatwala eggulu ekyatwala eggulu twagenda kufunayo kasente aka rent nga tuli bubi tumaze omwaka nze just nyinamu ka training kati buli we baleetanga kiboko ng'okola otya ngambika eriyo disiki ne bamukuba eriyo disiki katembo be basookera ddala n'okudduka abo abe basookera ddala okudduka waki mwawerekera kwabo Ragadi agamba bali bagenze teesa najjeno nedda ebintu bino bano abakulembeze be twasindikayo bagenda ne batunulira ba praising stars ne balowooza nti basobola kuvaamu ddoboozi kumbe naffe ng'abantu tusobola okuvaamu ki eddoboozi twasalawo ne batugamba eyo gye bagendanga ne bakima bye bakimye ne batazza naffe ne twagala tutuukeyo tulabe ki ekikola ki ekiriyo bo baali bategedde mugenda kujja eyo yali plan B twasooka ne tukola plan A madamu Awoli we yajja ku National Theatre ne batulemesa omutukako kati ne tusalawo plan B nga erina kuba kulumba wa eri era twabagwako batwewunya weewunya owaye munywa n'enjaga nedda sewo twalaba ka video wali nga mugamba munywa enjaga nedda ekintu ekyo kyajja bwe kityo nga mwagagana wamafina mulye ssente twagende wamamafina era ng'embeera etukalubyeko kati embeera we tukalubako ne tugamba bannange kati tumbe ku mamafina atubuulire engeri ye gy'ayogera ne bajjajja ate ayogera ne pulezidenti Museveni ne tugendayo tulabe oba asobola okukwata mu nsaasi n'atubuulira batutaddi oba asobola okugendayo omukulembeze n'amutubuuliza batutaddi